Osinga, all right, to Simbude. Kati omukulu yafunye ekirowoozo Kikere yafunye ekirowoozo. Talaba nsonga lwaki tafuuka memba wa Yeezi family. How could you become a member? Ate onoofuuka otya memba naawe? Laba nnono. Hey, olwo gwani akuzaala? Kitaawe wajja oti? Ibaayo okukuwasa. And I'll be a member of the Bwe nkuwasa ate basifuuse waatika. as your husband. Nga bbaawo. When I become your husband, Bwe nfuuka bbaawo. the wolf wouldn't dare punish me. Awo wolofu tajja kunkoonako. Oh, yes. Yes. And even better, Kiba kirungi. when I become your husband, Bwe nfuuka the bbaawo. wolf not hurt me. Wolofu si ye yekka ajja But I'll okunneesonyiwa. also be legally entitled to inherit all of you. Ne ku maali eno yonna nja kubanga mutuufu nteekwa gabana. There's no way you can marry into this family. Tosobola kuwasa mu famire eno. Agamba ki? And why do you say that? Lwaki oyogera ekyo? Don't forget, Teweerabira your present identity is fake as well. nti naawe identity yo gy'olina kati You can refuse me. eri feeke tolina woŋŋaanira As soon as Junction dies, kubanga Junction just let me become your husband. waafiira. I will tell the world who you are. Kasito n'obanga onnemesezza okufuuka bbaawo ensi yagigamba ebintu byonna bye wakola ne by'ozze okola. Waakiri ffenna tufiirwa. I'll cooperate with you, of course. Tofaayo nina kukwatagana naawe. Then I'll be your husband. Awo kati nja kubeera bbaawo omwagalwa nkulagira avugwe. I'll be part of the yes. Badde neewuunyiza nti ogaana omusajja nga nze ennume ey'olulyo oba obalira wa. Ekisoboka naawe eyo ensobi togikola. Bwakiro ali munda muli mu kizikiza bannange wootawo. Ennyonta enzita munyambe ennyonta enzita. Tugenda okulaba wali wazze n'akakumbi n'atandikako ku pulasita bwe baakubyeko wali n'enkokoto tandika okusima ekisenge budde bwakiro paka lwe yatuuka ku bibaawo biri nange seminti balabika ate tebaamuwezezza bannange. Tugenda okulaba amuteerayo ekyokunywa. Mukazi wattu avaabira buvaabizi oba butwa oba kiki teri amanyi ennyonta emuli bubi. N'amwongerezaako n'ekyokulya. N'ekyokulya kituuse. Wabula kyava abuuza nti gwani? Yenna awejjawejja n'amaanyi gamuwedde. Gwani ampa ebyokulya? Naye weebale. Tayogera yaani. N'amala n'azzaawo bulungi. N'abiisaawo bulungi nnyo. Naye ng'ate akaseminti takazizzaawo. Tuba tuli awo. Enkeera. Yasindikiddwa okutabula eddagala na buli kimu kyonna. Chuyani. Uno ali ku ttaka. Yeewadde obutwa. Asazeewo okwetta. Ekiki? Asazeewo okwetta. But just one worker saw it. Told her to keep it to herself. Few isn't dead yet. The worker took her to the hospital. Ali bubi naye abakozi bamututte mu ddwaliro. Bamututte mu ddwaliro ery'ebweru. Main hospital. Eritali lya factory waliwo eriri wano naye kali kattiro. All right. Kale. I'll take care of this from here. Ndowooza kambikoleko bino. If anyone asks, Kantandikire wano. she committed suicide because she stole the money. Wabaawo abuuza ono yesse yekka olw'okuba yabbye ssente. Stupid. Right. Okitegedde? I got it. I know. Weetegereza ensonga zonna ez'eddwaliro. That's good. Ekyo kirungi. From now on, you just need to do as I tell you. Okuva nakati olina kukola bye nkugamba. Owulidde kye ndagira ky'okola. Omwana naye ng'atukoze bubi. Genze kwewa butwa ayagala kufa tuleetera Dr. Lee in today.
kati ono have a lot of patients today. ayingidde eddwaliro You need to see him? agala kulaba Dr. Lini I do. nga mwetaaga I want to donate a box. waliwo eddagala lino lyenjagala okudonetinga Textile milk naye level. ng'okusinga njagala ligende mu factories I'll give it to him for you. abakozi abaliyo bangi bayisibwa bubi aba akyali muno nabaawo gwe baleeta What's wrong with that? ate ono abadde ki milk. muna Oh, I want to die. tumuggyeeyo mu textile mill Can you get it to a doctor now? ye wadde obutwa tuyinza ofuna dokita The doctors are all in the operating room. bonna bali busy mu operating room Do now. katukoze For oxygen. mumuteekeko oxygen wangi Ha? Oxygen? Come on, do as I say. mukolenga bwe ŋŋambye Correct. tewali dokita nze ndiwo nze mbawo amagezi ate mukwakana Body absorbing the... kale mwangu eddala tusubule tufune engeri ki awo naye n'aleetawo amagezi ge manye bintu ebisinga agezaako okulabika nti abimanya ate jjukira mu ssomero yavaayo naye nga baagenda omuziba amaaso ng'asoma medicine ekyo kyo bwe kyali ebbaasa What are you giving me this for? lwaki ompa zino zonna zaaki leka You're now the new captain of the gwe kaputeni omupya gwe baakozizza ku positi yo Wanted. kati gwe munene awo abanga osi You're promoted. officer in charge This is a small gift. kano katono nnyo kenkwadde just kalabo bulabo tokeni I have a little favor to ask. naye waliwo kyenjagala onkolere What happened was the young female worker, ekyabaddewo yeah, textile mill, waliwo couldn't handle the ways of our manager, Miss omukozi omu yalemereddwa embeera n'asalawo okwetta killed herself. ayagala kufa aveewo No need to be so nervous about it. totya Girls are always like this, aren't they? bwe batya abawala batayagala kukola Seeing causes like this when I was in the police station. nange ebintu nga bino nabisinkananga nnyo nga ne mu police station kati kyojja okukola keesi ng'eyo weneebeera biseeko wooli oba nga waliwo abangezaako okunjuuyayuuya No, akantu and ako there won't be any problem. ndowooza tewajja kuba buzibu ate nga n'obulala bwe buli wenzijja obwo ne bunnaabwe obulala bukyali ate bungi Okay. This won't be Yeah. very hard at all. ya tewali If buzibu I see anything about it in the office, oba naabaawo kyonna kye naaba mpuliza closed, hey and get it over with. nja kubanga nkiwandolinga mu ngeri yaffe nze nkugambye wenzijja obwo waliwo ne bunnaabwe obulala bungi Okay. tosobola bumalawo ate nze mbufuga tuba tuli awo ng'ono atuuka apangulula wali we baasimye ekituli Hello, Jiangxin. owaayi kyansi ate ekyokulya Water. n'amazzi onyweko bannange Is that you? Hello, Jiangxin. munnange It's Jinxiu. Do you yenze hear me? ompulira bulungi Jinxiu, kinsho did you make this hole in the gwe wasimyewo ekituli No, I didn't. nedda Chuya did it. kyuyaani Chuya made this hole. ye yakisimye She was feeling so guilty for setting you up. bambi yawulidde bubi okuba nti yakulyamu olukwe She would bring you water. kyeyavudde asimawo ekituli akuleetera ekyokunywa n'ekyokulya Where is Chuya now? kati yaaluwa Chuya. munnange kyuyaani She swallowed dye to kill herself. yasazeewo okwetta Hospital. ng'awulira yeetamiddwa kiki Because anti Mr. Tang and Ms. Dell took over the mill nga bw'omanyi baamugaana and deducting akasente ke badde nga balya kalye tasasulwa musaala bamuwandiikidde ebbaluwa nga nnyina yafa pay for her mom's medical bills. yalemererwa okugula eddagala lya nnyina ate nga mukazi wattu ssente abadde ng'azikola naye ng'abasasula baagaana baaziremera Yo still wouldn't give her the money. baagaana omuwa ssente newankubadde yakuliddemu olukwe nga kye baamusuubiza musasula musaala gwe naye ate era nagwo tebaagumuwadde Chuya's mother passed away. bambi nnyina n'afa She was so devastated. bambi yawulidde nga ebintu bimusobedde Textile mill. omanyi okubanga Get her out of here. kizibu osobola fulumako wano Jiangxin, labayo don't you know that Ms. Dell has the backing of Mr. Tang and Ms. Ye? obuzibu obuliwo bano tetusobola kubaloopa Conduct. bonna banene Get rid of them. bonna be bamu yeshini yabawa omulimu yeshini ye nannyini kampani We gotta make them confess it. tuteekwa bale kwegamba tuboogeze Sure. Yes. gwe Do you think you can escape from the mill? osobola kutolokako wano Yes, I can. nsobola Ms. Dell asked me to go out and buy cigarettes for her every day. batera okuntuma sigala buli kiro okutyo Get a pen and some paper for me. kati njagala onfunire peeni I'm going to write 2 letters. n'olupapula peeni n'olupapula nina byengenda okuwandiika obeeko obitwala bwengenda okukulagirira obitwale ku poliisi naye ku poliisi eyaawa poliisi nga nfu
ngambe ya wano wetulaba mu kazannyo kano eno sigambe eye Congo eya wano twagirayo edda nga bagisimba enguzi kati wona afuluma agenda basajja ba wolofu babaawo yabagambye bakette nnyo beetegereze factory eno ebigivaamu byonna It's really late now. obudde nga bugenze How come that female was? kijja kitya femero waaka okufuluma amatumbi budde gano alagawa yes Tony It's fishy. Let's follow her. tumugoberere tumuyiiye tulabe ekiddako ne bamugoberera basajja ba wolofu We followed a female worker secretly, tuyina omukozi gwe tugoberedde planning to report a crime to the police, tugenza okwetegereza ng'ayagala kulipootinga bumenyi bw'amateeka ku poliisi and managed to get this letter from her. sitooni waabwe ne neefuula omupoliisi ne nsobola omuggyako ebbaluwa eno He had. era amanyi agiwadde mu poliisi yeye kati onaakomawo ekyomukisa omulungi ebbaluwa tegudde mu mikono gya mupoliisi oli eyamiza ebbaasa kyekiriga ekyomukisa omulungi katulabe ekiddako Did you make it? Yeah. osobodde okikola One letter to the police station. munange ebbaluwa ngituusiza ku police station yalowooza gyagitadde Right. ekyomukisa omulungi si gyagitadde Get that. kiyambye nannyo osanga naye kennyini teyalikomyewo Leave your date. kibi nnyo okubanga ate omuntu abaali badde bakwasisa amateeka ate bakafulumu kugamenya kyo bwe kiteekwa okuba nti bwe basalawo ogamenya baba basobola okugamenyera ddala ennyo kuba baba bagamanyi nnyo To visit the textile baba mill. bakikola opposite Tell you that akati ku makya Yes. soba tuli awo nga maama ayingiddewo How? miisi ye ye maama ki lwaki ozze ku factory kiki have a look at this. sooka otunuulire ebbaluwa eyo ogirabye yiyo a letter Jiangxin wrote me. ye bbaluwa She says, junction gye yampandiikira Tang Nga- has been asking Mr. Diallo nti Mr. Tang Yeah. noono omukyala manager batulugunya abakozi ekitenkanika the factory babayisanga kyakutale that you wouldn't believe. kaakati gwe mbakugamba nti tujje I came ne nkubuulira gye tulaga tewalikkiriza kubanga abantu baligo abawandiika so we could find out the truth. kati njagadde nkukwate kouti anaaweya ojje tusobole okuzuula amazima kubanga waali wakanye nkumanya oli wampaka mwana wange tewali nzikiriza kujja eno kati leka tubakwata obujega Monsieur, mu ngeri ki kaatulabe katuba tuli awo omukozi y'omu sir, I saw Choya writing a letter before she committed suicide. wuuno owulira by'ayogera Her visit. kyuyani namulabye ng'awandiika ebbaluwa nga tannaba kwetuga I went to take a closer look, ee and there was a hole. nagenze n'okwetegereza nga mu kali akayumba gye wasibira oli yanshini nga mulimu ekituli Jiangxin's got hold of Choya's suicide note. kirabika kyuyani nga tannafa yakutte society neoti nga tannetta n'agiwa janshini n'amuwa n'emmere n'ebyokulya simanyi ebyokunywa This is bad. How do I fix it? kino nga ki And also, Monsieur, it seems like Kirabi. Choya went against your orders. oli kyuyani kye yakoze kwegamba kujeemera biragiro byo buli kimu kyonna yakifutyanse yawadde omusibe emmere yakumalanga mwezi mulamba nga tafa alya buli anywa ekiri Choya kirabika went against your orders. ye kyuwaani yagenze n'okwagala okwetta Food and ng'awulira kugamba akukooya akujeemedde ddala the kitchen to check. Food and water she took. emmere Enough to last her for over a month. gye yawadde omusibe ayinza n'ogiriirako omwezi omulamba bwe gw'oli n'ennaku essatu afe ajja kuwangaala otye Damn that Choya. kale laba kiweenyi ono I can't allow her to live one more month. sisobola mukkiriza kuwangalayo wadde n'omwezi Step aside. vaayo n'apaala tunuulira naye ng'ebintu bwe byatuuse jjukira bipange katonda gye apaala You little bitch. munyiivu nnyo Want to give you food? gwe malaaya gwe This door opens just n'oyiiya ne bakuwa emmere getting a beating like you've never known. kankukuba emigo gy'olifa olojja Right now, why you withheld Choya's wages? Her mother died because you wouldn't give her the money to see a gye doctor. wakola ensobi sente za kyuyani wazitwala wa Emmie. nyina teyalifudde ng'omuwa omusaala osanga yaliguza eddagala I had nothing to do with it. bikwatako Choya's suicide note clearly proves otherwise. okimanyi society nooti ya kyuyani esobola okunnyonnyola ebintu byonna ali munda ng'alaga nga alina society nooti naye ng'ajjukira You're lying. kyuyani tannamuwa ku society nooti Laid out very clearly in Choya's leero suicide note. ogenda kuntegeera Even though you're bullying her, tonkangakanga Cooperate. oliwo okutulugunya abasibe keep your promise. kwegamba Withheld her wages. wano tetukyali bakozi tuli basibe oliwo tutulugunya abakozi bonna baafuuka basibe nange onsiba naye ate n'ontulugunya ayayayaya
Right. Kale. I did ask her to set you up. Chuya was an idiot, so I used her. Kituufu nze nasindika Chuyani akolyemu olukwe. Place a light. Yali musiru ng'alowooza bw'anaakola bye njagala. Mbu nnaamwagala nnyo. Mwagala. Nina bwe muyita. What? It's Kankulage. Obusungu bwokka bw'alina. Abitemyetemye byonna. Abitemyetemye. Give me her suicide note right now. Mpa suicide note eyo yanguwa. Gireete wano. Kuba bwe bujulizi obusooka okulumika. Gireete. She's confessed her crime. Bannange. It's me and Chuya. Ndowooza. Here now. Mubiwulidde byonna abyogedde mulinda ki omukwata. Don't move! Ayayayayaya. Ebadde trap. We heard everything. Buli kimu tukiwulidde maama. There's no way you can deny it now. Tosobola kwegaana. Trust me? Naawe? Naawe n'ondyamu olukwe. This is for Chuya. Lwachuyani. And for everyone else. N'abalala ffenna b'otulugunyiza. Yeah, you're all going to be dead meat. Wenkomerawo muli bafu. Mr. Tang recruited me. Kambabuulire muli bafu. Won't. Ke mulaba nga nkomyewo wano. Muli bafu nze mbabuulidde. Just wait. Lindako. Just wait. Banaye mulindeko. Muteekeko empingu. Tetuna kye tulinda. Misi ye waali nnyo. Yeshindi olabye. Mwana wange owulidde. Ky'obulaba nga saakulabudde. Wali bagaanidde wali badde owakana ate nga bano babi. Jiangxin, godmother. Agenda okulaba Jiangxin we. Are you all right? Laba eriiso. Laba eriiso. Laba eriiso. Bimusobedde talina waatandikira. N'awulira ng'ajjudde. Abange. You've got the wrong person. Nga mukuttemu omuntu omukyamu nedda we mumute talina musango. You've got the wrong person. Mukutte omuntu omukyamu. Mulimba nammwe nedda mumute mangu. Mbagambye mukutte omuntu omukyamu. Let her go. Mumute mangu. Mumute. She just confessed what she... Oyo gw'olaba ayogedde buli kintu kyonna. Deny it. Teri kwegaana. Nfudde. Everybody, hold on. Kati yamize baasa. To convict for a crime, N'atandika. to see evidence. Omuntu yenna okumusingisa omusango wateekwa okubaawo obujulizi. Mubulina? Buluwa. You said you have Chuyu's suicide note, huh? Wagambye olina suicide note ya Chuyani eruwa gireete. Ate weeri. There is no suicide note. Teriiwo. Eki? You have no proof? Tolina bukakafu. Knew it. Kakati bye biki sinna kikola. Me. Bampaayiriza bano bampalana. Bannange. We were all present when Tobaddewo. they all confessed her guilt. Naye ffe bajulizi oyo buli kimu akyogedde. N'abapoliisi abo bawulidde. Mukakasa muwulidde ng'oyabyogera mmwe. Mubaddewo. Mulumiriza mmwe. Mr. Tong has always... Afande akangatiisa. Mubaddewo. Now I think of it, Ate I wasn't close enough. bw'okirowoozaako ennyo. What she said clearly. Nze mbadde wala sibiwulidde bulungi. Batandise. Madam, Madam. prosecuting people is a serious business. Ekintu ng'ekyo ekyokutta omuntu bannange musango munene. Oba tewali bujulizi Or you bumala. call the police. Bannange. Police, sir. N'olulala obanga tonnayita poliisi bambi musookenga kwetegereza mujja tukozesa ensobi. Bapalapalanya. Ofiisi eyamize baasa. Wulira. We need evidence, you know. Twetaaga ekizibiti Some proof before you... awatali kizibiti temumalanga gayita poliisi. Kale mumute mangu agende. Mr. Tong, Agende. Wama Mr. Tanga. Tusonyiire ddala. The chief of police! Chief wa police. Chief Du. Ochola. N'ayingirawo. What's going on here? Kyo kigenda maaso wa. Police, sir. Ani abagambye mumusumulule? Police. Eno, Who gave the order? Ani awadde ekiragiro? Order from who? Oh, chief. Ayingidde wa. Ochola. The chief of police. Chief wa poliisi yazze. Sir. Kumbe. Speak to you on behalf of the female Ebbaluwa we yatuuse mu mikono gya Wolof. has been abusing the workers. Yagisomye ne yeetegereza bulungi nnyo. One worker's mother died. N'akizuula nga waliwo omutawaana ogw'amaanyi. Bring us justice. Tunuulira. Jiangxin. Reporting Jiangxin to the police in this way. okulipootinga She must be in some kind of trap. eri poliisi mu ngeri efaananako ng'eno. Jiangxin ateekwa okuba ng'ali wakati mu ttabbu. The worker. Wateekwa okubaawo obuzibu. Ate nga bano bakizudde nti Tanga n'omukyala oli maneja wa factory be bamu. Era nga kirabika Tanga akolagana n'omupoliisi omu This letter would have atwala poliisi y'omu katundu ako. things worse. Ebintu bino bibi singa ebbaluwa eneegwa mu mikono gy'omuyaayi oli omupoliisi. That Chief too right away. Njagala Chief Du omutuuseeko ebbaluwa eno asitukiremu. Kyekimuleese. Wolof ye yamukontakitinze. Ye yamuleese. You withdrew the case without first investigating? Ssebo omusango ogumalidde awo bw'otyo watali na kunoonyereza. Omusibe omutadde.
bwe mutyo bwe mukola tomanyi nti ekyo kimenya mateeka afande kimenya mateeka. Take her to the station. Mumutwale ku station. Take her now. Mumutwale ono bali ne bajjukira okukola bajjukidde. You've got to save me. Mr. Tanga nyamba bantwala. Thank you, Chief Du. Weebale nnyo Chief Please Du. help us to get to the bottom. Weebale tuyambire ddala tumanye gye biva. That's what we're here for. Era kye kituleese. We will get to the bottom of this case. Tulina okutuuka ku nsibuko yakyo. Anyone involved? Era yenna akirimu Sir. kajja mujjutuka ajja kummendegera ajja kuntegeera. Sorry about that. Yes, ekyo totya wendi mpozi I'd like to know. njagala kumanya Is there a girl called Junction here? omuwala gwe bayita Junction yaluwa. That's me. Yenze ssebo. When we were patrolling, I received the letter you had written to us. Nafunye ebbaluwa gye watuwandiikidde. Thank you for letting us know. Weebale kutumanyisa nsonga nga zino. You're clearly a girl with a kind heart. Nkulabye oli muwala mulungi alina empisa n'omutima omusaasizi. Big shots are more. Olaba abasajja abagagga muno mu kibuga muno kati banoonya abawala nga mwabategeera mwe bakazi abawasikako so sigina emisegula. Kyekyo. Thank you, Chief Du. Weebale kusiima Chief Du. Kyekyo. See you later then. Tusinkane olulala. Never need my help in the future. Ate obanga weetaaga obuyambi bwonna okuva gye ndi In the street. gamba bugambi yita waliko ogundi ku I'll CPS do my best to help you. nja kukola kyonna nkuyambe nze wendi. Thank you very much. Junction kati ali connected. Wolof yamuconnectinze mu ngeri ye. Ayaya laba Tanga tonolira omufere washangayi kino kibateekawa maaso ku Spark. Were your injuries all caused by Miss Dion? Bino byonna ebisago wabifunidde mu kaduukulu ng'oyo omukazi manne gyakutulugunya. Yesu kabaka tuli ku kiki? Shin. Gwe Shin Mr. Tang. naawe Tanga Didn't I tell you to look after her? saabagamba munnammwe ono mumulabirire mumukuume bino bye mukola. Mr. You hated to see workers abused and wages nga docked. gyejje omusajja bino teyabyagalako kutulugunya abakozi ne waataali badde ono. Granddaughter. Surely you were aware of that. Ate gwe nga muzzukulu we waali badde okimanya nnyo. I Maama really didn't know. nange saamanya. Miss Diao was so evil and cunning. Omukazi oli mubi nnyo. Suppose Mr. Era Tang must also have been kept in the nono dark. Mr. Tanga abadde takimanyi awolereza kikere. I really didn't know anything. Amazima mutuufu maama nange saamanya. The thing. Ebintu bino bizibu omukazi Your we fault, is it? leka kwejjako musango mmwe bamu. Ani ampayiriza? Yeah, well. Ani ampayiriza kyeyo naayingiddewo n'omulwadde yasumattuse yeewadde obutwa teyafudde. Gompayiriza sikuwayo panchi. No, sir, chill, you had. Gwe geza nkuyitire poliisi wano ku misango gy'olina. The murder for you? Awo ne yeeveera ne yeefunya agonze akakkanye. Celia has told me everything. Ono omulwadde omukozi yambulidde byonna His orders. byonna by'ozza okola n'oli omukyala ali ku biragiro byo maneja abacunya gw'omutuma naye gwe ssebo You will no longer be in charge of the factory. tokyakulira factory Will you kati be a secretary for us? era tokyali sekuritale waffe You will leave right away. genda You dare dismiss me? ongoba ssebo Didn't you hear what my mother said? towulidde maama bw'agambye You're fired. oli fired Go. genda naye gwe kale ekiri wano Chuya, you'll be okay. Right? Chuyan yayise ku lugwanyi kyu Jiangxin, muna Junction you were so brave. bambi wabadde mugumu nnyo It's the police. ekintu kye wakoze okutegeeza poliisi If it hadn't been for you, taba kuba ggwe it would have been impossible. tekyali sobose Use. ensi teyali tegedde embeera gye tulimu naye bannange tufa embeera mbi Jiangxin, Junction I hope perhaps you might stay here. ndowooza ojja kugira You're the obeerako new wano manager. gwe maneja kati omupya So that you wange. can protect the workers. osobola okukuuma abakozi ne Your kampani grandpa yes it. kubanga kino jjajjaawo kye yayagalanga Jiangxin, please stay with us. bambi beera naffe Miss Jiangxin, Miss we'll Jiangxin all be thrilled if you stay with us. tujja sanyuka ng'oli wamu naffe nga gwe boosi gw'otukulira ayayayayayaya so nga jjajja yatambuliranga ku nkola eyagambanga nti moral integrity obwesimbu kikulu nnyo agamba ki mubuulizi Stephen Mutabaluka yabuulira enjiri y'obwesimbu Get sajja wamaanyi nnyo mu kubuulira mwena
bakozi mwena n'abayizi aba St. Kalemba ndowooza mutegeera bulungi nnyo Stephen musajja oyo buulira enjiri kaakati nno maama amuwadde omulimu kiri wano Junction. I let the wrong people into the factory. nateeka abantu abakyamu They caused a disaster. mu factory laba ebizibu bibaleese kumbe yennyini yatandikirako obukyamu ye yennyini mufu muzibu I know. You're all alone. nkimanyi oli wekka mirimu oba ogikwasaganya ebimu bambi oluusi kikuyitako nga totegedde oyo Sorry. nange nsonyiwa byonna ebyaliwo sonyiwa If you have any problems in the future, olulala bw'obanga n'obuzibu bambi totyanga kuŋŋamba we'll help you. nja kubanga nkuyamba The Ye family will be kind to everyone. era eno famire ya kisa eri buli muntu yenna buli mukozi ateekeddwa okweyagalira ku mulimu gwe gavumenti etandise okuwaguka You came in with Jaewen. gavumenti etandise okukyuka kaakati ono gwe bakwasiza ekintu mulala ye lwaki muzze n'ono kyeyune Shao spared no effort saving her life. twatuuse mu ddwaliro nga teri musawo n'omu kyeyune ye yajjanjabye Miss Jiangxin, amazima Zheng is such a good guy. omusajja ono muntu mulamu nnyo era wa mutuufu wabaawo engeri yonna bannange ze simanyi nakumanya kyeyune ali wali nnaku emulumira awo ow'ettima lye Jaewen, kyeyune can I have a word with sooka olineko njogereko naawe oba There's a cafe over waliwo there. waliwo kakafe Do you want to totawaana stay right here? yogera ky'oyagala kyonna kyogerere wano Jaewen, naye kyeyune I've been hoping for a chance to apologize. mbadde noonyayo akakiso okwetondera That day at the hospital, need olunaku luliire wansanga mu ddwaliro totawaana Just expressing how you felt. totawaana No need to apologize. teweetaaga kwetonda wali oyagala kugamba wandaga bulazi ki be ky'owulira like a stranger? kati oyagala nkulabe nga stranger watya waakiri We could still be friends. waakiri tusigale nga ba friends kyabajja wangi it's your time kankomewo so nga munnange gwe wenna muna uganda eyasibwa waakiri tusigale nga tuli ba friends nga tuli ba mukwano okiraba otya ogambye eki Know how long I've been waiting for that? omanyi ebbanga lyemmaze nga nindiridde akaseera kano You think gw'olowooza we could still be friends? tusobola okubeera just friends kyokka kisoboka People change. abantu bakyuka Should have known that you changed after the accident. naalibadde nkimanya nti naawe oluvannyuma lwa accident No longer wakyuka the woman I loved. tokyali oli omukazi gwe nali njagala Changed too. ndowooza nange ke kaseera nkyuke neetereeze Your hesitation ekyo kyokka kyokola was undermine my feelings for you. kwegamba okusikattira nga ngezaako okusemberera kyongera okukakkanya omukwano gwange gy'oli n'okuntegeeza kikyendi gy'oli I've decided to move on. nsazeewo I don't want to wait anymore. ntandike obulamu obupya nkooyo okulindirira n'atambula ekyakitadde tiimu kyeyune kajambo kikere bamugye mu maali yarabbi I always thought you were smart. yarabbi mungu But look what you did. laba byokoze gwe wabireeta You couldn't even get a minor worker under control. kaakati Junction and my mother were only a bit close. olabira ddala nti baliwo ebituuse bagenda Because kubeera I'm the new wamu manager of the factory. afuuke manager wa factory My mother calls her goddaughter. olabira ddala nti maama amuyita godidewuta we ekinavaamu ng'akizuula nti It ddala won't be long before my mother sees her as her own nti daughter. ddala ye mwana we yennyini gwazaala Solid plan. pulaani yabadde nnungi No one could anticipate that the nga chief... buli kimu kitambula kiriya saategedde nti A solid plan? pulaani yabadde nnungi Thought it was a solid eyo plan? yabadde nnungi eyo wulira Shame on noono you. kale raba You loser. oliruuza yennyini teguswala wangi nnyabo leka gundi Du Zaharah. dushahan Who do you think you are? weeyita kinnyabo You think you have the right to talk to me like that? agolooza olina eddembe n'obuyinza okunvuma I'm just very worried that ndi mweraliikirivu this plan of ours will fall nti through. pulaani yaffe neegenda kwabika Mind you, kankujjukize your secret is still in my hand. ekyama kyo kikyandi mu mutwe nze nkwabya Don't thinking you'll be free just because I'm out of the house. tolowooza nti olw'okubanga obeddwa awaka nti buggwe oli bulungi weerimba nedda nnyabo
tekinnaggwa paka nga Instead kiwedde of threatening me right now, kati mu kifo ky'okuntiisa you should tiisa be looking for Miss Dell waali badde and warning her not to snitch on you. ogenda mu kkomera weetegereza omukazi gwe baatutte takuwaayo oli kunzonka nga tiisa eri waliwo gwe baatutte mu kkomera akuwaayo essaawa yonna yaate wamma n'alumba yenna yatiddetidde Mr. Tang nyamba I'm here to take you home. era ndi wano kuzza waka Really? okakasa I've sorted it all out. ebintu byonna nabikozeeko dda afande muggulire naye ekkomera ki poliisi yawa gye bata omusibe ekiro mu matumbi budde n'atandikira ku eno kiro Mr. Tang, munnange you saved my life once again. ate oba otaasiza obulamu bwange Why aren't you leaving? tezitera pozi waliwo eggwanga alimu nga biri lyemmanyi naye china sigimanyiimu okay katulabe eggwanga lyemmanyi neddala gundi Thank you, Mr. Tang. nene weebale nnyo ne bwogenda We have an omusibe atoloka ate atoloka bamugjewo nga tannabyogera With the issue. It's my pleasure. erudda wano kiifuddu ayitiddeko ewawolofu bakanywemu A report, Chief. munnange waliwo lipooti ne bagimuwa What? ekiki The woman's been shot dead while trying to escape. omukazi abadde atoloka ne bamutta Mr. Bai, Mr. Bai sorry about this. nsonyiwa ku kino ng'ate kiba I'll need to go to the kigenzi prison to deal with this now. kaakati muntu kyalabika okuba ngaali nteekeddwa okunoonyereza kino ndiringe nakyo paka gye kikoma kinaakomawa tugenda mu maaso tugenda mu maaso obulamu bulabika okuba nga butandise okukyuka ku sayidi ya ttanga your house. Get out if you don't bawana ogenda oba tolina ssente You were never like this when I used to come in. mumanye namwe mulaba Damn you. fuluma genda kati ye muntu wazaala wazifuna ebazirya agenda ogira Captain John. Captain John What's up? jibali Tang-Hu kikitangu poses the kitole ki wenanga still have enough energy to try. bakugobaganya ki ziweddemu You're damn now. abo bwe batyo oba oggwamu bakugobakugobi naye nja baddira Your linda outfit. ng'onyumye Oh, you look like a rich guy in that. olabikanga omugagga ennaku zino Money, huh? kikiwazijjawa Fill me in on it. come on nawe nsomera mukyali wange I'm into some cash. Aye. Use the money to buy stock. bwe nafuna akasente awo nga bwomanyi bwe njiyayiya baase zimutera okumpa nengattagatta n'engula emigabo tegyadda bolinga wendi katoloza manyiwo Myself a big house. nza n'okwegulira enju ennene gye bujja Really that lucrative? bukakasa olaba nno nkutidde tunulaawo olabe Look, Tang-Hu. sooka olabe That's 2 years. Shanghai's been developing fast. emyaka ebiri egiyise kibuga kikuze ebintu bingi adiwe yazikola Steel and rubber. emigabo kampani ezakabi zonna tuyiwa mwaka More and more. manye ekiri wano gwe Now that... stiru ne rabba bya bbeeyi bitambula Come on. funa sente olugye tukole nga ffe jantusuubule ziri eno ate nze si wa musolo manyi Right now. You ekyokola okitegeera can style mill now, can you? omanyi omupoliisi oli yennyini eyawuukuuka kati anyumiza muwuukuufu munne Yeah, fam. bonna baawuukuuka enguzi She will give me the money. kaŋŋene ŋŋamba omuwala oli ajja kumpa kapito naye ze bamuwa zaatwala mu zzaala Jiangxin, maama we've been so busy. ali luno The textile mill. mwana wange ennaku zino oli bise nnyo mu kampani wenna okoze erya kamere afumba n'amuleetera You must eat them. olina okulya munnange erya nga ndaba About me, godmother. kyokka maama naawe onfaako nnyo bulala But I worry about you. naye ate naawe Take better care of yourself. munnange oneeraliikiriza nina okufaako ennyo toteekwa kwetawaanya olina okwerabirira tofaayo lya amuleetedde kamere kati ye maneja wano okitegeera abakozi beeyagala luno This tastes just like home. So bannange delicious. nga biwoomye kamala singa ali emmere y'awaka kumba ono bimunyiiza wano waliwo gwe bitama waliwo gwe bitama ono gyakoma okuwaanawaana omukadde Monsieur. misi Mr. Tang-Hu wants to... Mr. Tongo Hu akuyita Go get the police. Yes. oyo muyitire poliisi yatutama dda Mother, nedda maama really asked him to drop by. nze muyise Huh?
tebamuyitira There's poliisi. something concerning the factory that I must ask him. Waliwo ebikwata ku factory eno bye nteeka omubuuza omusajja oyo. Ye, Don't worry. waliwo ebintu bye saategeera bulungi nina bimubuuza kumba akubawo kiraka agenda asinkane mufere munne. Bonna be bamu. Godmother, Naye maama, don't be so worried. bambi totya. Now everything at the factory is back on track. Wetwogerera buli kimu mu factory kyatereera. Twaddayo ku nnomo. Nothing to worry about. Totya teweeraliikirira. Buli kimu kiri bulungi. That's all down to you. Munnange byonna gw'obikola. It's been a pleasure. Anti, I'm lucky. I have many people there to help me. nina n'abantu bangi abannyamba. Nina bubeezi mukisa. If I need any help. Era naawe wooli wemba neetaaga obuyambi Chief Do. ojja I kunnyamba. get a decent gift. Niba ne Chief Ddu Take it. yeetaagayo ekirabo. Chief Ddu ochola chief wa poliisi Oh, yeetaagayo ogulabo. Mr. Sheng Jiewen. Mpozi ate ne kyeyune. Him properly. Yeah. He saved the life of... Ojo omuntu alibadde omwebaza olw'omukozi oli gwe yataasa obutafa. Si ekyo kyokka atuwadde n'eddagala. What's up? Ate kiki? Buzibu ki? He's mad at me. Anti yanyiigira. He's ignoring me. Tayagala nakuntunulako. Mwana wange. I didn't treat him well. Ekikulu He went to such lengths. saamuyisa bulungi. Yayita mu bizibu bingi olw'okuba nze. I Naye didn't ate n'alaba ebimunyiiza. in the end. Kale mu nkomerero ndabikanga Didn't try to get close to him and really understand him. kale ngezaako nnyo okulabika nti nkwatagana naye musemberere. Shouted at me that day. Naye era bizibu. I'd never have realized I treated him this way. Mu butuufu taba kunsisinkana luli n'ayogera bye yayogera. Saalitegedde nti muyisa bubi nnyo. You Naye are... luli bambi yanjatulira n'ambuulira amazima. Don't do anything that you will end up regretting. Mwana wange tokola by'onejjusa. Okyali muwala muto emikisa olina. Omuvubuka ng'oyo waanaabanga Secretary Wang back. ng'alabika okuba nti bw'atyo bw'ali. Bambi genda gy'ali omwetondere alabike nti mubeera naye mu mbeera etali ya busungu. Mwetondere akusonyiwe. Muyaaye. Muyaaye. Aha. Didn't I tell you to keep a low profile right now? Sagambye okakkanemu. I'd love to. Njagala Lot nange. of money. Naye sente sirinaawo. Naawe kiraba. You blew it all again? Zonna waziridde? So, I don't have enough money for you to lose in the casino. nga sirina zikumala kuzannya Zaharah. This Nedda time, ku luno I'm going for the big time. njagala kinene. Give me deeds to the Ye family's land. Sooka ompeeyo And also the ekyapa kya factory eno ngende nkisinge mu bbanka nfune capital. money for a while. Are you Yes. Ekiki? Why should I give the title deeds of this Nga place? lwaki nkuwa ekyapa kya I factory? will. Omanyi kiŋŋwanira. Also, N'ekirala. did you forget something? Kaakati Misiri agenda okulaba amuwa akatwa. Weerabidde n'akatwa akafo mu kadito kyakamuwa. Tuli ku ki?